RDC w'ekibuga Mukono Ronda Titwe Kagaaga alabudde abazadde n'amasomero agakukuta n'abasomesa abaganza abaana be basomesa okukomya omuze guno era nti anaakwatibwako omwaka guno kaakumujjuutuka. Omusomesa akwatira omwana wo mu tawuni before you know it amuwasizza, which is sad. By the time a parent comes out to complain, bagenda mu negotiations. Obitwala wala bisigale mu nyumba. Okwogera bino Kagaaga abadde ku mukolo gw'okutema evvuunike ku ssomero lya gavumenti erya senior erya St. Charles Lwanga Ebukere mu division y'e Goma. Evvuunike lino lya kizimbe eky'ekibiina ekyabaweereddwa gavumenti n'entebe ezituulwako eziweredde ddala 2. Kagaaga agambye nti abazadde n'abakulira amasomero mu Mukono babalemesezza okulwanyisa omuze gw'abasomesa abaganza abaana be basomesa kubanga ebiseera ebisinga baba bikkirira olw'obutayagala kutta linnya lya ssomero n'abazadde nabo ne babawa ku ssente ne basirika. Omwana avaayo n'akugamba nze sikyayagala kusoma kati njagala kuwasibwa kufumbirwa kati njagala kufumbirwa. Parents, teachers, let us avoid this. Let's raise children that are wholesome. It should be holistic education. I get passionate when it comes to children because I know I was shielded when I was in school and I would want to see every child shielded. Agambye nti ate ekisinga obubi be bakulu b'amasomero okumanya abasomesa abalina omuze guno ate ne babaleka ku masomero nga tewali asobola na kubagambako ekivaamu okufiiriza abaana abawala emisomo gyabwe. Ebirombe bingi nkyesereka abaana baffe, are you taking keen note of where your children are, where your children are going? Have they reached school or not? There was a time I got, I think, a complaint. There were children who were in Chiwango in town, naye ava waka agenze kusomero, ne kusomero tatuuka. But you're home for you believe your child has gone to school. Ajja n'ensawo alina engoye endala, anti ndi muvubuka ntegeera bulungi. Ajja n'engoye endala, bw'afuluma waka akyusa. And for you believe that the head teacher is with the students at school. Let's take keen note of our children. Si baffe feka abaana baggwanga. What you're grooming right now are the leaders you're going to be talking about in a few years from now. Omukolo guno gwetabiddwako meya w'ekibuga Mukono Elisa Mukasankoyoyo akubiriza abazadde okutwala abaana mu masomero ge basobola. Government of Uganda toward the essomero lya St. Charles Lwanga Ebukere Senior Secondary School ekizimbe kye bayita classroom block 5-in-1 ebizimbe 5 eby'essomero ebiwereddwa $360,000 za gavumenti ya Uganda. Ate ne desks 200 tusooseko sample ya desks 25 ezisoose abaana kwe banaatula basobole okusoma. So kitegeeza gavumenti ng'emaze otuwa ssente za desks n'ebizimbe ne school fees kati mugadde kyanaagana okuleeta ssente board oba PTA ze basabye okunywesa abaana obuugi okubaliisa akawunga n'ebijanjaalo oba n'okugula ku mata. Byokka bye twagala tugende mu maaso. Abasajja tubagambye okumala emyaka 2 wano mu Mukono municipal kaali nti tukoze bulungi mu bisomesa nditwala omwana mu ssomero ly'osobola. Omwana omwentwalo 15 oba 2 asobole okunywa asome ayite agenda awulize eggwanga. Omwana mutwale wano Ebukere oba ku Mukono High a government universal secondary school education abaana basomera. Kagaaga atemye evvuunike we bagenda okuzimba ekizimbe ky'ekibiina nga contract bagikwasiza kampuni ya Sesami. Akulira abakozi mu kibuga Mukono Francis Byabagambi agambye nti gavumenti yasazeewo okuzimbira essomero lino ekizimbe oluvannyuma lwalikulira Augustine Kirungi okuwa lipooti nti balina abaana abasukka mu 2,000 era nga n'abayizi tebakyalina we batuula. Twajja wano tulaba nti balina obwetaavu bwa classes kubanga essomero lirina abaana bangi. Twalabye nti balina abaana 1,700
ate senior 2 yokka ayina abaana 5. Abo baana bangi nnyo. Akyerwaki twasalawo tunoonya ssente kuba mu gavumenti ye waggulu olaba ministry y'ebyennyigiriza ate ne batuwa ssente naffe ne tuzireeta wano. Eno contract twagigabye tugiwa Sesame Engineering Limited ya milioni 3.6. Some small additions there. Contract ya miezi 5, tulowooza nti miezi 5 contract agenda kuba amaze okuteekako ekizimbe kya 5 classes. Tuli basanyufu nnyo leero n'abantu bonna basanyufu kubanga kiba kitegeeza nti abaana bagenda kusoma. Ate omanyi aba USE tebasasula. Tuba tulowooza gavumenti yaleetako tulindako abasomesa ate yaleetseko n'ebizimbe ate twaleeseko ne desks. So tulowooza nti gavumenti ogwayo egukoze. Ekisigadde ku abazadde kuleeta abaana kusoma. Babawadde n'entebe 2 era ne babasuubiza n'okubakolera laabu ez'omulembe abayizi basobole okuyita obulungi amasomo ga saayansi. Mwana mukulu w'ekigo kya Kichwampoma mu ssaza ly'e Lugazi Father Dennis Kibirige yasabidde omulimu gw'okuzimba ekizimbe kino gutambule bulungi. And may you please provide unto us as we take on this duty. May Almighty God bless this ground we are breaking, the Father and the Son and the Holy Spirit. Akulira essomero lino Kirungi agambye nti balina okusomozebwa kw'amaanyi mu kibuga Mukono kubanga mulimu amasomero ga siniya aga gavumenti 2 gokka ekireesewo omujjuzo kubanga bangi abatasobola amasomero ga bwannannyini olw'okubanga gabaleega ebisale. Erinnya lyange nze Kirungi Agustine, omukulu w'essomero St. Charles Lwanga Bukerere. Twebaza abakulu okuva Mukono mu municipality abazze wano okutema evvuunike otugenda okuzimba classroom block ye class 5 era tubeebaza na desk zibatuwadde desk 200. Twagala kwebaza gavumenti ebina byetuyambako ng'essomero eriyambibwako gavumenti. St. Charles Lwanga Senior Secondary School saawa zino tulina abayizi abawera 2,000. Ate n'omubigezo bya UNEB twakoze bulungi. Twayisiza abaana balungi, ayasinze yafunye 13, abafunye 15 ne 18. Yeebazizza gavumenti olw'okubadduukirira n'ekizimbe n'entebe ezituulwako wabula n'abasaba babongere ebikozesebwa ebirala mu ssomero lino basobole okusitula ebyenjigiriza mu Mukono. Twongera kuba omulanga nga tumaze okufuna bino ebizimbe era tujja kwongera tuwandiike tusabe essomero lyaffe lisobole okufuna laabu z'omulembe esobola okusomesa abaana obulungi naddala ku guno omuteerera gwa kalikulamu empya. Bagala kubeera nga olina laabu ez'amaanyi ennyo ne computer laabu ennungi ennyo. Kati utudda okuwandiikira gavumenti era twongere tusabe tusobole okuyambibwa mu ngeri eyo. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground.
On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you